okwebaza Allah kuyina empagi satu. Empagi ziri satu. Empagi esooka al-i'tirafu bin-ni'ma, okumanya nti kino kyoyina kyengera, ekyo kyokka eyo mpagi. Okumanya nti eriiso lyoyina kyengera, amatu goyina kyengera, okutegeera kwoyina kyengera, ebigere byoyina kyengera, obusiraamu bwoyina kyengera, nemit. Empagi eyokubiri nisbatuha ila al-mun'imi, okuba nti ekyengera kino omanya nti yakikuwa ye wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tewaliwo debate, yaliwo ne tuwandiika motion, opposers, proposers, not even a single meeting. Nisbatuha ila al-mun'im, okumanya nti ekyengera kyoyina Allah yakikuwadde, so si kuba nti ekyengera okifunye lwakufumba mutwe, maybe the following day ogenda kufumba bigere. No please. Empagi eyokusatu swarfuha fima yurdillah, ekyengera Allah kyakuwadde, ebyengera Allah byakuwadde bikozese mu ebyo ebisiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyengera Allah byatuwadde tubikozese mu ebyo ebisiimisa wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero omuntu basically for the ladies ayinza okwesala akagoye naye ng'ekyamazima agezaawo kwolesa oba oliawo kyengera Allah tabaraka wa ta'ala kyeyamuwa mu mbeera etali ntuufu. Tujja kusaba tufuneyo ebibuuzo bibiri bisatu oba oliawo insha Allah. I shall call it a day insha Allah ta'ala.